Abatuuze Muyenga bagulana n'Omuzungu eyabazibidde ekkubo mwe bayita okutuuka ku maka gaabwe ekitudde n'omubaka wa pulezidenti e Makindye Doreen Kaita ono adduse bukubirira okutaasa embeera olw'abatuuze abalumbye nannyini ssomero lya Heritage International School okumugajambula nga bamulanga okubazibira oluguudo mwe bayita. Abatuuze bategeeza nti babuuseeko kukeera ku makya ng'Omuzungu natadde geeti we bayita n'ekigendererwa eky'okubanyigiriza. Singa abantu bawaayo obulamu bwabwe kutema amakubo mu mataka singa amakubo tegaliiwo. Ono ekkubo litaddeko geeti saako n'okuleeta ebimotoka biweetiiye ebirisimoggodde okulaga abatuuze nti tewakyali kkubo. Abatuuze bategeeza nga batakyalina we bayita ate ng'Omuzungu ne bwe bamugambako abaduulira ne bategeeza nti oba oli awo ayinza okuba ng'ayagala kutwala bibanja byabwe. Ku ttaka lyange ate siriyo omu nze nzekka waliyo Peter Miles naye ayinayo yiika y'ettaka. Ekintu kino kye bakola bakitandika mu 2016. Bano era bategeeza nga bamaze ebbanga bagulana n'Omuzungu ono kyokka nga newe bwekubira enduulu mpaawo bayamba so ng'ekkubo lino lyokka lye balina eribatwala okukola emirimu gyabwe egy'enjawulo. Litambuza abantu bakitegeera abo bazze ne batuyambe nabo si gye bayita wonna simulaba baali mu bbanga gye bayita ne bajja wano linako balekera abatuuze. Embeera eno ewayiriza omubaka wa pulezidenti e Makindye Doreen Kaita okujja mu kifo kino okutaasa embeera era tutegeeza nti bazze bagonjoola embeera eno kyokka nga aba Heritage tebawulira. Ogamba A oli n'agamba B ekyo tukiwaki ekitiibwa naye waliwo engeri gye tukolaki tulina okukkiriza amateeka ge gakola ki ge gaba gakola. Wabula akasiza nti ekkubo erikaayanirwa liyitawo mu mateeka era nga ne KCCA erimanyiiko. KCCA nenjibuuza wano waliwo ekkubo alright negamba ekkubo weeriri okusinziira ku pulaani ya KCCA. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino balambuludde ku mbeera eno. Naye ng'obugayavu budda era gye tuli era tulina kuddayo ne tulekeraawo ebbugumu naki kyonna kye tukola tuddeyo tukakkane tumanye ono ayina kiki tusabe ekkubo lyaffe balitu. Mu kwogerako ne Team Steven nannyini Heritage International naye alemeddeko nti abatuuze bamuyinako obuzibu kubanga yasalawo okulekerawo abatuuze ekkubo era wano waasinzidde n'atulaga ebyapa ettaka lye kwe liyitira. This is our school property. It's inside our land title. Also, we have a permit for building a perimeter wall on the exterior of that. So we hadn't developed that for some years because we were busy developing other things within the school. And nobody was using this as a road. Some of the community members were using it as a footpath, and it was about 250 meters. Ra MRU TV, sigadde nze Rafat Muledu.